Oli ku souvenirs munange sister kapale y'obufumbo abukoye munange omusajja amukozesa nnyo mukama katonda bikabiza ddala amaziga ka video nkayina maasawo katusooke tukalabe ali tweyongereyo n'abagudde ku accident zeetaaga bandeegaleega kiri bulungi ekicuba kigaana kakati baleete emuseka bino bya nnaku naye kirungi nfunye akabaawo kano akabaawo kegenda okufuna engeri gyenkatereeza kajja kunyambako ate akabaawo kuyambako okozesa engalo okoowa n'engalo zikootuka n'okoowa emikono ate kati wanamanya waba ayagala fiiringa gwe kati bw'oteekayo no engalo ate si kiba beta siri wakuda finga nze siri wakuda finga ndi wakoko finga akabaawo bagambye nti olikulogookayo ngatesiko ngokayo engalo zigaana ne wansi wagana ng'otandisa olulimi ate tuna nga lwaki togwa mu ng'ogw'omumwa ng'otandika kujjugula Kapale ndi mu kugenda naye empisa nga zikyagaanye mba ku live ogendo otetenga kapale waliwo agambye mu comment section awo bw'okowanga ogwebba kuli live zikulimu nga live comment bannaye comment section kulaba nga bakudipotinze nti obufumbo bukulemye nkozeeko kyensobola mu nsondereyo ku ssente munsongere emiliyoni nga 5 nzireyo e Kampala bazikusondera weewunza waleeza twakusondera mmeka bwe mba munjagaliza munjagala ndi mulamu munsondereyo bambi begayiri nina ka video nakulabyeko ng'olina musiri kisebo yabadde nze yatuwange emyaka 5 maaso agenda kuba biliyoniya ng'atuyiteko nga yeevuga nga tumuyita anko kapa kiganye nkisazaamu kye nayogera mu linnya lya Yesu ate wakyogeddemu mu bubi kubanga yawadiraze nga oyagala kufuuka kulinda muntu akutuke osikire paketi 3 mwana ng'obufumbo bugenda kukulema live ziringa zilive namugambye mba neekweseemu okunange nsebo njira n'enzirukamu wano we neekwekako ku live okwo beerako eddakiika nga 3 oveeko naye mwaka munamu ku makya n'ogikeerako ku live omukyala tafuna naka breakfast ka mu buliri ekiro n'osula ku live n'owooza mbw akukala kata oliyimba kapale omuwala ye munange sister kapale alabika obufumbo bo tabusobole munaye omusajja amuvuga sipiidi tamuweeza tamubanaki nga we mubirabye nammwatete Akabejje ndekabusa munana barikubisaga mbina maasawo Bobi Wine tebina bakugwa Aliani Skinny moyina maasawo Frank Gashumba tarubuzeeko Tamara Mirundi Junior wamu ne taata nabo mbayina maasawo mugamba mutya mwasibye mutya kansubire muri bulungi ng'enkola yaffe mbasa video no mujimpere like era nesaba gwe wina atanaba subscribinga era ngene mu notification bell lemesubanga byonna byemba nteeka Tamara Mirundi Junior ayina kyatugamba wano katukirabe nakyo tweyongereyo atatange bwe yangoba mu kika olabye emmotoka eno yankomezaawo n'erinnya lya Senkima yalizigyeko mwana wange jangu that's my boy I'm proud of you kakati ekirala kyolina okukolakola bwoti abazadde baagala nnyo abaana abalina essente bw'oba oyagala mu famire yo bakukyawe be with nas kati owange yankomeza era kati kyemmanyi alina waali ali mu kunwa mwenga njogerako omwana atasokola ebintu nga mwana muto naye wali yali yangobye mbusibanya Junior gwe chairman w'abafumbirwa be with money kale tabijjukira nako toyinza namuga nti yangobye nakomyewo
without an apology. That's what they call money. Namutaddemu. Namuga dadi eno nyonyi. Nena atya. Nakankozesa. Nagamba nkuziza. Nze sirabangako muzadde yegana mwana mugagga. Obekyana kisiru. Agamoyo mwana wange. Kayali kapale tomulaba kyekikazi ekyo ekifere ekizungu kye yafumbidde. Mukazi mufere. Waliwo abazungu abatalina ssente. Oyinza otomera ng'ate omuzungu akapitalizingidde kuggwa kutundemu ensigo. Kapala ayinza okuba alowooza yazze kufera kumagala mubba musa. Ennaku zino batunda ogani kapale ojja kwebaka oloze nti ozze kufera nga abazungu ennaku zino nabo bayiga obuyaaye. Bye byate munnange oluvannyuma lwa Tamale Emirundi Junior okuyingizawo kapyata w'emmotoka munnange taata ate yamaze n'amusonyiwa ate wenkuzaako wano ku baami baffe munnange baba akamirika omu yasalako amabeere omulala n'alangira mu lwatu naye kugamba bo beewuunyisa okuli mwami Diyonse kw'otadde ne mwami Muteesaasira. N'omulala oyo gw'olaba emabega waabwe munnange osobola obba mpeera y'akagambo abaami baffe bano abalungi ab'akamirika bannange bo b'akamirika kale ebyaddala tegamba bo tebasaagira mu kintu be ekintu kye babeera baagala kale babeera bakyagalira ddala obutakyeyagaza ate bwenkuzaako eno ewa Faridah Nakazibwe munnange oluvannyuma lw'okukola ku NTV emyaka 17 naye munnange akaseera katuuse oba n'alima ewalungi ate era n'annyuka n'agamba ewannyo weewaawo munnange abantu batandise dda tonada kumisinga munnange otukoze bubi ate isiko wali badde otulabula ne tumanye ennaku z'omwezi biki wama buli omu ayogera bibi naye gentegeddeko yafunye eddiira ate ng'erimu omuthimbi ogutookomokera ddala kugamba nga gusingira ddala gw'abadde afuna ku NTV. Flava Gashumba alina kyagamba wano alien skin olowooza kiki katukirabe nakyo tweyongereyo bannange kyakoze aba Nuupu katubirabe tweyongereyo. Mazeewo ejjoogo lya Nuupu Group ye mazeewo ejjoogo lya Nuupu muyimbi ali independent yagamba I don't belong to any political party nze nyina view zange sina kibiina kyonna kyebagira bo buli muntu yenna alina okusubscribinga kuki ku Nuupu. Kakati Kyagulanyi ye akazannyo ke kali bwe kati tavaayo kuvuma awendula bascouts be ba lieutenants be ne bavuma kati bo bana abaana bo bagenti fa abatuma tumumanyi abatuma tukola ki tumumanyi tujja kuvuma babi tuvuma abaana be paka lwana ava ku skini era ekibadde ku TikTok over the weekend baba kubine babasanyawo for the first time. Kyagulanyi yavuddeyo n'agamba you are targeting a wrong person yeni skini talina buzibu olw'okuba baakutte ku famire ye oba ontegedde kasitaba kuvuma nga pretending nga tamanyi okitegera no kati yeni senke manyi Kimenka asanyizaawo group eyo yabazeewo ejjoogo lya Kyagulanyi ontegera ndo Kimenke group ye otegera ndo bagenti buli abavuma mukama waffe Kimenke Petujja kuddiza family buli abamuvuma ye ina saako yo tosobola tugamba nti bye bakola tobimanyi kati nabo ne balumba mukyala wa Babi so ne mukyala wa Kyagulanyi n'abaana kankuzeeko emabega abantu bonna abavodde abantu abasize Gata amawulire ag'ennaka agaliwo munnange Akabejje ndekabusa kano ke bayita vaawo mpitibwa era nga kabadde awo ku luguudo lw'Entebbe awo mu katawuni k'Enkumba ku Butaala munnange Akabejje kano kagudde era abantu 8 bo bali ku bisago babadde bagenda ku kisaawe Entebbe kale gwe munnange gwe wenna alina omuntu wo ng'abadde agenda ku kisaawe mukwano bambi mukembere kw'olabe naye era nga baddusiddwa mu ddwaliro naye nga ye embeera biwola ttaka tewali n'omu afudde naye embeera yo mbi etiisiza ddala kale twongere obbateeka mu ssaala basobole ate okusuuka naye nga gwe wenna alina omuntu omukwano sooka omukyekingeko kubawa ebintu byatabuseddeeyo. Amazima ga Katonda mu ggulu kegwake kegutonye ffe nga bannayuganda tetugenda genda kwegatta ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ebyo bye yayise mu 1 million walk of freedom ogenda ku State House nga famire ye si yesoose ku front line. Yes oli mutuufu mbusiru bwo oli musiru totegeera buli muntu yenna alina endowooza ey'ekikabwa ekityo alina endowooza y'ekibuyabuya mu mutwe mweye emboona y'omutwe ng'olowooza bw'otyo kambategeezemu akantu kati nnyo bwe kati weeweeyo obudde bumu weeteeke mu ngato ze Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu
kati ni woti ng'olina beach ey'Akabenje ng'olina amaato ag'Akabenje ng'olina omukyalo w'Akabenje ng'olina ennyumba ey'Akabenje ng'olina essente z'Akabenje wandibadde olowooza ki si kutuula waka kulya mandaazi kwegatta kwepiica kukola buli kimu tebinkwatako am good off kikuwa kyakuyiga ki ng'olabye omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe mulonde nga byonna byetwogera byonna byenkugambye abirina naye ng'akyasitwagolinga bw'ati kitegeeza mukama bwe yali amutuwa yatuweesa na mutima gumu na mukono gumu ate bwe tumisinga chance ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu wallahi ya mu Uganda tegenda kufuna muntu ali determined nga ye for any other time to come oli comfortable n'enkumi ebbiri z'olinamu anti zijja kumazaako olunaku onyweko sigalawo nebu pancake olunaku lugenderaawo oliawo oli mu kutunda nsi yo olw'okuba bakusuubiza okuwayo emitwalo 5 egigula data weerabidde nti otunda ddembe lyo omukulembeze waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina buli kimu naye yagaana okutunda ensi ye ayagala ensi ye ebeere ng'ensi endala zirina okubeera twetaaga eddembe lyaffe ng'abantu sometime nkubamuka flashback neŋŋamba oba yeffe abazzukulu bazadde baffe abaatufiiririra tubeere bulungi mu ntalo z'eruweero saake kaseesa abantu bonna abazze bafa neŋŋamba naye nedda kirabika waliwo ekikyamu kyogamba singa bazadde baffe abo bamala basasula abo singa ne ssente zaali ziweddeyo kati mukwano yenna asuubira nti ogenda okwegatta ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu weetaaga kumala kusasula mukwano nyengera okusaba era nga nkugamba ekintu kino tujjeeko amamu ago ffe tugenda tutambula abanaasobola ate teweerabira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lumu yagamba nti enjuki n'enswera byombi biwuka era byombi bibuukira mu kabuyonjo naye enjuki bwekkirira mu kabuyonjo ejjayo akabisaako ate yo enswera bwebekkiridde mu kabuyonjo ejjayo kazambi so mukwano saani yagadde obeere nga nswera tobeera nga nsowera mukwano mbadde nkusaba obeere ng'enjuki gwe ewali omukisa labawo opportunity wabula tolabawo failure mbadde mbasaba mwena bambi nga 5 tugezeko okwegatta ku mubaka tusobole okubanga tufuna ekyo ekyetaagisa tebabalimba emiliyoni y'abantu bwenaakuŋŋaana bano abasajja bajja bakuba tewali tekiribeerawo nga wote era tekijja kubeerawo nabana abasajja we bati bo bakugamba baali 16 ffe tuli miliyoni kitegeeze 16 liba lisobola naffe miliyoni tusobola tuleme kubeera ababuyabuya kweyo extent nga ffe buli wali omukisa tulabawo ekizibu bibyo bigambo byange muli kuno ku internet babasasudde obusente muvume Bobi Wine muvume family ya Bobi Wine mukole buli kimwe kyesitaza ku Bobi Wine naye tubagamba ekintu kimu tetubiwulira tetukola ki tetubiwulira bituyita ku mutwe sine bigenda futumanye ekintu kimu twagala change twagala freedom ensi yaffe yeetaaga freedom tujja kukozesa amaloboozi tujja kukozesa ekyetaagisa nkusaba kozesa buli kimu osobola okuba nga ofuna freedom yo bana abasajja batuteekamu katengo we need change abo benyini abo abagamba okukuba abantu bafiirwa abantu baabwe naye ekibazi bikiri kimu kasente sente mala nevaawo wabula eddembe eryo terivaawo for God and my country nga